stars collide. Lutaya's greed could never hide. Kivumbi's riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. The world may break, but not you. Lutaya took what wasn't his to take. Nsuubidde omwoyo Eh, ali kujja kundaba. ate kati kanjolekere naye mu bbanga eritali lyawala nnaku ezitali zawala nja kudda ndabe waludda mbeera kimwali. Kuba totulese bulungi. Naye maama eyo ensonga nga tugiziza ku bbali wava ku ki okukkiriza maama Bisi okujja okubeerera ddala wano? Kuba bwe nabadde njogera mu kkonaye yandaze nti abeerera ddala wano. Mwana wange ensonga mpanvu naye nga si z'amaanyi nnyo. Omukyalo oyo natunuulira embeera mwali ne bye yaŋŋamba. Oyinza okikkiriza nti omukyalo oyo abadde nga mupangisa. Abadde mupangisa kitammwe yaleka tamuzimbidde. Ne bapangisa? Baali bapangisa era yagenda okujja obbinnyonnyola. Nandaga nga bamubanja emyezi egi kakadde ka ssente. Nendaba nga ebbanga bwe lineeyongera ssente zigenda kuwera. Bwe nalowooza asigale eyo enjwe eno wali obeera ng'ennyumba njereere temuli kintu. Kati ne ŋŋamba okuleka munnanga abeere eyo ng'abutaabutanira mu mizigo. Lwaki tajja n'abeera mu nju nga nkalu? Nensalawo ajja abeere wano. Okay, kaakati maama oyinza okuba oli mutuufu nga wakikola lwa mutima mulungi kwagaliza munno, tekyandibadde kibi. Naye nze ku lwange ndowooza nti mukwano gw'omuntu abeera mulungi nnyo ng'amuliko distance, naye buli wamubeera okumpi ebbanga lye mulwana nga muli mwenna, mwana wattu ebiseera ebisinga obungi omukwano ogwo mutuuka ekiseera ne mwekubamu ebituli. Kati akaseera bwe keetooloola weekanga mutandisa okufuna ebibakyankalanya ne mutandika okwerabanga abalabe. Naye bwe kubanga embeera ggwe mwe wakirabira nga yakumuyamba, it's okay, sobola okubeera naye. Omanyi mwana wange ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina. Obuuli awo waaliba omutuufu. Naye kensabe Allah omukyalo oyo aleme kukyuka. Naye nga munnange w'otabadde mwana wange omukyalo oyo abadde mulungi. Ojjukira embeera eyaliwo wano mwe yatuleka eya kitaawe Lutaaya eyo ey'okusiga omuguwa. Omukyalo oyo alina bwambeereddewo, alina embeera bwaginwanidde. Anwanidde entalo omukyalo oyo munnange. Ayimiridde nange mu kaseera akazibwako w'otabadde. Katusabe Allah amukuwemu obulungi. Bwe wabaawo obubi obumulimu Mukama abumuggemu abukukingirize. Mama kankusibule. Kale munna. Mukama akundereke. Amiina. Otuuke bulungi. Kale mama. Assalamu alaikum. Akumussalaamu wa rahmatullah. Ate w'ekidduka tebamuwerekera. Ngenzi. Kale mukwano. Bandabire. Ye.
Jambo sa. Jambo Fantasia. Bana tukulabidde mu ssanyu mukama waffe omulungi. Nange nsanyusa obbalamu. Kinkoze bulungi okubasanga nga muli balamu. Ate nga ne Kasimayiro kwe kali ku matama. Kasimayiro gwo katuleeseeko naye tubadde banyiikaavu nnyo. Lwaki mubadde banyiikaavu? Mukama wange wootabadde. Ng'ebintu tebigenda bulungi nga tebitugendera bulungi. Kati ke mundabyeko ne musanyuka. Tuli basanyufu nnyo kasita otuuse waneeno. Kale mwebale kunnyaniriza. Kalogombe kavaayo. Kavaayo bulungi. Omwana yakajjayo bulungi. Webale tuyiisa. Kale kangende ku mirimu. Kale Fanasi. Webale kulikayo. Nkomyewo. Banaye nga mumpadde essanyu ly'amaanyi nnyo. Kiki? Naye ekituufu kiri nti nange mbadde mbamiisinga. Naye banaye ebyo nga bikyali awo wadde munsanyukire. Nga mulabika bulungi. Uniform nga yabalabisa bulungi. Kyekyo kyennyini. Era nze okumanyanga mukama wange bulijjo nkulinze osaanira kirawo ku kyewakola ekya uniform. Wabula Begem olaba boosi oyo mwennyini yali tayagala uniform naye kati yaziwaana bane boosi tukwagala nnyo. Webale kujja ndowooza mulaba kye nabagamba nti kati mufaananira ddala nga abakozi ba Air Masters. N'olwekyo ndowooza endabika gyemulabika eri bulungi. Kyemubamuko mujje nfunemu akafaananyi awo ndage bakama bange nti ndowooza mulaba omulimu bwenkola ki bwemukola. Akati kantereze kamera. Ndowooza kyekyo banaye. Mwebale kunnyaniriza bulungi. Kati ndowooza ate naleka nirembereza ekyabakama bange. Please, oli bulungi? Essanyu lye mundaze nkakasa nange nja kubaagala nga bwe munjagala. Mukuluka bokozi. Ogamba otya? Asigamba. Ogamba otya? Sina busika. Ate mpulira obyogano wansi. Ngamba nze nsooba mpola nga njagala ngwe ku baana bano kuba batera nnyo okukola akavuyo wansi awo. Kumba omwagala w'abangi gw'okomyewo. Nga yenze oyo. Omanye kibadde wansi awo. Vibe ya waggulu nnyo. Bano abaana bandaze kye bayita essanyu amazima. Mbadde naludde okulaba omuntu ansanyukira bw'atyo. Bayinza obutasanyuka nga balabye ku mununuzi waabwe. Ate ntya? Ayi leka oli mununuzi w'abaana abo. Inze. Gwe
era lyessanyu eryo lyobadde owulira. Bigenda bitya? Obadde okkirira obadde Mbadde nzikirira kulaba kiri wansi. Kyagala nnyo okuleekaana. kitegeeza oddayo mu ofiisi. Nzirayo mu. Twambuke. Omanyi? Ebintu bigenda bityo. Kale okigamba. Senga w'abaana munnange nsanyuse nnyo okukulaba. Omwana yaŋŋamba wajja nga siriiwo naye nali nagenda kuziika omukyala mukwano gwange yafiirwa omwami we. Ati nali nagenza okudda ng'omwana ŋŋamba wajjawo nga siriiwo nga walaba otambulira obwereere. Yatambulira bwerere munnange naye nkomyewo. Lwakuba nkomyewo era ku nsonga yaffe eri ey'omwana atali wa wano. Omanyi luli mbadde ku byambu naye kati nafunye obukakafu obumala era y'ensonga lwaki nkomyewo. Naye omwana atali wa wano mukyala waffe mutulage si mu bubi. Nze ndi mukyala munno, ekintu kino njagala kiggwe mu bulungi. Nga bw'obadde omanya amawulire amafu bulijjo ne ku luno wafunye mafu. Nedda ku luno nagafunye okuva ku soosi kwennyini nga kigambo kyo nga gwa kyeyogerera nti omwana atali wa wano waali. Naye mulamu mmere olina kigendererwa kyokwagala okuyuzayuza amaka g'omugenzi? Sikirina. Njagala kwawula musaayi gutali gwaffe ku gwaffe. Mukuuka wogwe. Wanyuka wange. Finally. Otuuse. Maze ne nkomawo mu kakkalabizo lyange. Kirungi ekyo. Engeri gye ndi nti mbadde ku mirimu gya kampani. Kati awo bingi nnyo byenfunyemu mu lugendo luno lwe mbaddemu. Lubadde luwanvu naye lunyambye nga nze omuntu. Ate ne kampani yennyini ebigenda okugiyamba okutwala Air Master mu maaso. Bingi byenjize. Mwana wattu olugendo terunsaze luno. Bitambula bitya? Tebibadde bibi okusinziira nga bwe watuleka n'olungo otulambise. N'engeri gye mbadde nzija nkuwaamu feedback emirimu mirungi. Mpozi omu ku directors yakomawo tukola naye. Tubaddewo mpola mpola mpozi twafunamu okulekulirwa kw'abakozi abagobwa. Lindako okuwummuzibwa okugobwa abamu bagobwa abakozi babiri okubagobwa so okubawumuza. Baani abo? Kwaliko Sharif mpozi ne S. Ate ye Sharif bamugoba tamulabye nako kubanga yali ali mu leave. Kati ye amawulire yagafuna yakolawo ki? Teyajja na mu ofisi yange talina kyeyanyega wabula mawulire ago bwe twagamuwa nze saamuwuliza era paka nakati simuwulizanga. Naye nga yakozesa obukambwe bungi olw'ensonga nti enkola nnyingi nnyo z'osobola okukangavulamu omukozi singa aba akoze ensobi. Okugoba kyekisembayo kubanga osobola omuwoninga, osobola omusala ku salale ye. Ezo zonna nkola z'osobola okubonereza omukozi singa oba olaba nti akoze ki. Naye okugobwa kinene nnyo. Ate omulala Esi ono abadde atulongooseza. Ye bamulanga ki? Esi nawulirako oluvuvuma wansi eyo abadde alina nnyo vibe eri banne ng'akola mu bbo. Kati kuba nange nabasangako ne mbawoninga
ebyaffe byakukwata mpola naye naye tayagala kumanya nawulirako nti yabasanga ng'ali ku ye nga gwayogerako ku director naye lwakuba ye esi nagezaako okumwogererayoko tubaye tujja tugezaako tulabe nga bamuzza ku mulimu sinaba kufuna feedback kuva wa director kibi nnyo naye kale kasita nkomyewo ngenda kwogeramuko ne director oyo bwe naba nfunye akadde akoogeramuko naye ndaba oba tusobola okwogeramu ku nsonga z'abo abakozi tulabe oba basobola obbaddiramu era bonna abakozi akatulinde mukama waffe atutegeera bwanaakomawo osanga abakozi bannaffe banadda kwegamba ebintu biri byakyuka ani abategeera gwe abategeera abakozi kwe kunkuba akayimba awo wansi era owulidde oluyogano lubadde lw'amaanyi nnyo n'akasimu wakubako akasimu n'okubira secretary wali receptionist naye mbawulira nali mu ofiisi ne ngamba mpulira bosi waffe akomawo lunaku nga bbiriyako ne ngamba nina puliisi namukubirako kasi yakabanyumiza nabawulira nga bali ani benyumiza munnange nze embeera eno mu mirimu gyake bosi balungi ate beetaaga okukola era ate n'ekyokugoba omuntu kegema si kyekitwala kampani mu maaso by the way ka uniform kabanyumidde tuse wansi abaana bonna ndaba bali smart ka uniform leka bulesi kubanga oda gye waleka okoze wajibuke abaana bagisanyukira kuba nze nali wano nga mu ofiisi nga bampita nte waliwo omuntu omwami akuyita wansi ngamba nti director manager yaŋŋambye mbapimeko uniform ngamba ngindulaba nga abamu bakikaayanamu abamu tebazaagala naye mwana tuwe bamala okukambala ne kabanyumira ate baakaagala nnyo bazaagala anti oyo musajja oyo atunga nnyo jibuke si award winner award winner kaakati eyange by the way eriwa nikuba nayitirayo neŋŋenda ne bampima eyiyo secretary ya Gina kuba we nali nzigaba yaŋŋamba nti eyiyo njimu wagitereke secretary ya Gina nange nesunza okwambala uniform amina atula wali aliwo madamu abadde agenzeeko mu shotco ate bakitoli bizi madamu badde nakwala kasita ekirungi tugitegedde naye tugenda laawe tugikwasaganya kirungi ekyo okitegeere hello Please excuse me. okay manager kankomyewo kale May I? Thank you. yawa nsanyusa okulaba nze Musa nze manager wa wano The so-called Moses, as in Musa. Engineer Eddie must be kidding me. Anyway, so ebbanga lyonna lyombaze nga waggalawo ofiisi eno nga toliiwo kyaliotegeeza. I'm sorry. You're good director. I'm called Pounds. Pounds. Kitegeeza. You're good director gwe bangamba. I don't have to repeat myself. Ebbanga lyonna lyomaze nga toliiwo wakitegeera mbu nakoma wano. Kiki wali otegeeza taking all that long nga office ogisibye.